Amawulire agakagwawo kati gannaku ku saidi y'omukyala amanyiddwa nga Zella. Omwami gw'olaba mu bifaananyi awo mwami we era nga abadde amanyiddwa nga James afudde akawungezi k'olunaku olwaleero. So Zella agenze maaso n'ateeka obubaka buno ku page ye eya Facebook ng'agezaako okukungubagira taata w'abaana be gw'ayita baawe amanyiddwa nga James okuba nti ate amuvudde ku maaso. Amawulire agava eyo ku sayidi eyo galaga nti omwami ono abadde amaze ebbanga nga mulwadde. Abadde amaze akabanga nga mulwadde era nga yafumbirwa Zella oba Zella yamufumbirwa myaka gye mabega era n'amuzaalamu n'abaana. Afiiridde mu ggwanga erya Abu Dhabi gy'abadde agenda maaso n'okuba nti ate ajjanjabibwa mu kaseera kano. So Zella avuddeyo n'ateeka obubaka buno obw'ennaku ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ategeeza bannayuganda mwenna abali eyo mikwano gye mwena be yali agabidde ku ssente ng'abagamba nti afiiriddwa. So ku post gy'ataddeyo alaze nti baawe afudde era n'ateekawo n'ennamba y'essimu. Oli yenna ayeetaaga okuba nti ate amanya ku enfa y'omusajja ono oba okusindika amabugo oba condolences, ataddewo ennamba ye kw'oyinza okuba nti ate omufunira naye nga bitalo ddala eby'omwami wa Zella amufuddeko olunaku olwaleero. Omwami oyo jjukira yabadde amubeezaawo wali mu ggwanga erya America. Jjukira Zella abadde abeerayo nga mwebuuza biki byakola oba okitegeera. So abadde abeerayo naye nga omwami oyo yabadde akakensa oba yabadde kalimagezi mu byenfuna oba mu byensimbi za Zella z'abadde agenda maaso n'okuba nti ate amansa saako n'okuba nti ate alaga wano mu ggwanga Uganda. Naye kitalo ddala ekya baawe James gw'abadde ayita Jimmy okuba nti ate amuvuddeko olunaku olwaleero. Zella akaabye Mazigga naye tumugumye ajja agenda maaso n'okuba nti ayongera okutereera mpola. Twistalk ya YouTube channel kwoli genda maaso n'okuba nti oyongera okutugobera saako n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.